Kalama TV tujje Buwarabu okukola ne tusayininga contract za myaka 2 oluusi tumalako oluusi tetumalaako oluusi abamalako bakola extension n'agamba kankolere eddala emyaka 4, 5 oba 6 nzireyo ddala e Uganda nga nkuŋŋaanyizaawo ka ssente. Waliwo bakadaama bagamba kaŋŋende nkole emyaka gyange oba 4 oba 6 oba 5 nkomewo Uganda nga sigenda kuddayo Buwarabu. Kadaama gwe tulina olwaleero alina ekibuuzo kye nga yali yagadde okubeera nga mmuwa ku magezi oba yali akikozeeko oba yali akiwuliddeko abeere ng'asobola okulekawo comment awo amuwabule mu kintu ekyo. Agamba owantu w'akola talinaawo buzibu naye nga ye omuntu awulira akooye era abuuza bw'aba akoze emyaka gye 4 oba emyaka 5 n'awulira nga mu butuufu wadde abadde ayagala okukola extension eno akoze ebbanga liwera waali tebamuyisa bubi naye n'agamba mu butuufu njagala kuddako e Uganda. Omutima ne guluma. Mmanyi oyinza okubeera wasayininga naye n'owulira nga mu butuufu oyagala kubeera ng'oddako e Uganda. Ekibuuzo kiri nti nsobola okukwata sisita wange mukwano gwange oba omuntu yenna ne mmuleeta n'ankolera mu kifo kyange bwe mbadde nkola mu maka ago n'abeera ng'akola? Kyendabye Kadaama ono ayinza okubeera ng'akooye ate n'abeera nga mu butuufu mu maka g'akola alaba nga maka okompeyalinga ku maka amalala amaka ago malungi. Kati n'ayagala abeere ng'ateekawo omuntu omulala. Abuuza ekintu ekyo kisoboka oba tekisoboka? Waliwo eyali akikozeeko oba eyali akiwuliddeko abeere nga amuwa ku magezi oba ng'amuwabula. Kadaama agambye akoze emyaka egiwerako akooye wabula waakola alaba walungi yali yagadde okuteekawo omuntu omulala. Ekintu ekyo akikola atya? Katuwulize Kadaama engeri gy'asengekamu ekibuuzo ky'ekyo. Halo nnyabo oli Kadaama TV? Kadaama TV kyebaleko ssebo. Twagala nnyo empeerezaayo, tukusiima nnyo ssebo, weebale nnyo weebale ddala olw'empeerezaayo ennungi. Kati mukama wange nnina kye mbuuza. Bwe mbeera nga nnina awantu w'enkola nga nduddewo maze emyaka gyange 4, myaka gyange 5 naye nga bampisa bulungi nga tebampisaako bubi, nga bampisa bulungi nnyo nnyo nnyo, ne mmala emyaka gyange 4 oba myaka gyange 5 issa ne kituuka ne nkola ki? Ne mpulira mu butuufu nga mbikooye, omuntu okwonoga nkooye, kanzireyo ewaffe mpummuleko, kanfunzireyo wa Uganda nkole ki? Mpummulemu, nkooye. Ne bagamba bannaaye nkooye naye njagala nsobola okukola ki? Ekibuuzo kyange kigamba nti nsobola okukonekitinga muganda wange oba mukwano gwange okuva e Uganda n'ajja mu maka gennyini ge mbadde nkolamu n'abeera ng'asobola obbakolera? Alina kuyita mu kampuni yennyini gye nayitiramu nga nzija? Mwalina okuyitirira mu kampuni eyandeeta? Kisoboka okujja okukola mu maka gennyini ge mbadde nkolamu n'abeera ng'asobola ogakolamu nga nvaawo? Ne mukonekitinga n'ajja ne wayitawo ennaku 2 oba 3 oba wiiki ng'atuuse mu maka awo, nze nange ne nkola ki? Ne nsimbula ne nvaawo ne nzirayo e Uganda. Ekibuuzo kyange ssebo, kisoboka oba tekisoboka? Nasanyuka nnyo mukama wange ng'onzizeemu, neeyanze nnyo ssebo, neeyanzeege. Nsaba yali akikozeeko bambi oba yali akiwuliddeko ng'asindika omuntu we oba mukwano gwe mu kampuni yamuleeta n'ajja dayirekiti awo wennyini w'akola n'atandika okukola.
bambi nsaba mumbuulireko